kyeneetegereza wowe oyagala gaggawala ng'oli myaka gyaffe nga ffe abakyanoonya ssente sooka weesonyiwe ku mabaala ago ngambye ng'okyanoonya ssente waliwo abagenda mu mabaala nga baakola dda naye nayitira ifu eyo nzibumu ng'oli muvubuka ng'okyeyiiya nayitira ifu ntegeeza amabaala ne mugenda ne munwaza champagne naye ng'okimanyidde ddala essente toyina era nekyonaalya mu wiiki tokiyina kati omala oggula emyenge ate n'okubira abantu amasimu ng'obasabiriza kuba bajeti yo tekisobola so abavubuka bangi balemeddwa okgaggawala lwa kuzimbira life yaabwe mu mabaala ago teri kirungi kigalimu obwamalaayo omwo zonna nno ssente emyengo omwo zonna nno yonoona ssente so bw'otuuka ku myaka nga kati ffe gye tutuuseeko ogenda okwetegereza nti yekisinga obukulu ku investinga ssente z'omalira mu bbaala singa ozitereka emyezi 2 ojja kukolamu ekyamakulu gwe ddayo tunuye ssente z'omalira mu mabaala singa ozitereka emyezi just 2 tojja kuddayo naye oba okyali mu kulya obulamu smart eating life there's a certain stage in life n'ogaana kati so kyova olabanga zi concert nazivaamu era ey'amayinja saagibaddemu nina resolution ze nakola omwaka guno resolution gye nakola esooka amabaala gonna gaggala ayirwe yale siga nti sigendayo naye naye you are just talking but you personally you can't invest engeri nnyoko gyanzimbidde byonna byennina omanye ekintu ekizibu ekibi mu Uganda Abanayuganda mumanyira nnyo abantu naye bw'olifuna obudde n'otegeera abantu bye bayina ojja kukoma okumala obudde nze maze ebbanga nga nkolagana ne ba YouTube abo naye sirabako YouTube mwavu actually recently bagamba Saimo Kawalata nti yazimba nga actually n'ababadde bakola ne Saimo twali tetukimanyi omusajja yazimba dda amakage so ninga munne tubeera nabo ninga abasajja ebyale nti baali babivaako dda so munsifu bannyo okulaba b'owangaala nabo bakulaakulanye kyenkanaki oyinza okuba n'abantu waliwo abannamawulire bangi n'emmotoka zibalemye okkula nga munnamawulire amaze emyaka 2 akola stole z'eŋŋambo naye talina wadde boda naye n'osanga TikTok ate ng'ayina emmotoka kiva ku ki nti ebiseera ebisinga emirimu gino gye tukola sooka otuuleko wansi wekka ogambe ekyenkola nkifunamu kati ze sikyakola bye sitafunamu kati ze kivula konsati z'abayimbi teri kintwalayo sibifunamu omuyimbi afunye ssente promoter afunye ssente kati nze nfunye ziriwa ebiseera ebisinga bw'ogenda okulo ojja kwejja ku bintu by'otafunamu so many times ebintu ebisinga otutwalira obudde ate mwana wattu balala be babifunamu so akonka kuwadde nga kalowoozeeko nti tunuulira nnyo b'owangaala nabo bakulaakulanye kyenkanaki ojja genda okwesanga nga gwali obubi kati bye bintu bino ebya social media tibintu bino tubibeeramu ne tujja wano ne tuwogera naye gwe byoyogera obifunamu Junior ninza okujja wano nga nasasuddwa kati gwe byoyogera obifunamu kyovula emyaka 5 okuva kati
ojja kusanga nga abantu abali ku social media abamu bazimba abala balina poloti z'amataka wegaye banenze nabaaki butafumiitiriza. Bw'osoma ekitabo kya mukulu wange Hamu kye yawandiika Reason Based on Reality, Hamu agamba nti okufumiitiriza nsonga ya bwongo kye bayita critical thinking. Era njanya ekitabo ekyo mukisome ekya mukulu wange Hamu olaba abagagga lwaki abantu bagaggawala, lwaki abamu balemeddwa okugaggawala. Alina ebintu byakoonako n'ekyasinga okukoonako mindset, obwongo. So mu buli kyokola fumiitiriza. Naye kino nkifunamu ki?